2023 bannayuganda bangi bagumalidde ku mukusaba okwategekeddwa mu bifo eby'enjawulo okubayingiza mu mwaka 2024 n'okwebaza omutonzi ebirungi by'abakozesezza mu mwaka omukadde. Ku kkanisa ya Greater Works Ministries e Lutembe ku luguudo lw'Entebbe, omusumba wayo William Kisuule asabye abalokole okwettanira okusiga mu mirimu gya Mukama basobole okubeerako ne kye bakungula mu mwaka guno. Ono era abakuutidde okwesiga omutonzi basobole okuvvuunuka okusoomoozebwa kwe bayitamu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Ate ye omusumba w'ekkanisa ya World Answers Church International e Namasuba, Nabbi Jeremiah Habert Sebakijje asabye bannayuganda okubeera n'essuubi mu bye bakola omwaka guno basobole okutuuka ku buwanguzi. Tandike n'essuubi. If you have been worried, whatever transpired last year, you have had the hiccups, shortcomings, I'm here to tell you, God has wonderful plans. Mu kusaba okutambulidde ku mulamwa ogukubiriza abantu okulemerako mu bye bakola mu buli mbeera, Nabbi Jeremiah awabudde endiga za Mukama okukomya okwasanguza buli kye bakola eri abantu, kyagamba nti kyakubayambako okutuuka ku buwanguzi. Don't leave it on the surface so that it is seen by everybody and it is taken away from you. Amen. Amen. Or even you forget it. Ate ye omusumba Professor Simeon Kayuwa owa Namirembe Christian Fellowship asabye abalokole okukomya okulengeza abakulembeze baabwe, kyagamba nti kimala mu bangi amaanyi mu kutambuza emirimu gya Mukama. Kayuwa abadde akulembeddemu okusaba okuyingiza abantu mu mwaka ku kkanisa ye esangibwa e Namirembe mu Kyaddondo. Tulina Abaganda abalina empisa abali mu waka kwa Buganda ne Busoga n'awala wonna nga basobola okuba nti basomesa abaana baabwe oba abazadde okubeera nga bakuza abaana baabwe tebagenda nga bawumula ku bantu bavuma abantu abakulu abasinga bana bwe bityo. Evelyn Nakyejwe ne Hassan Kasagga, BBS Telefina ageesigika.